Association of the Ugandans babeera mu nsi z'Obuwarabu bagita AUU. Oba omanyi abantu ababeera mu diaspora bakola conventions zaabwe, waliwo eya North America, waliwo eya UK, ab'e South Africa balina eyaabwe, n'eya UAE ebadde ejja nga ebaawo. So this time around gugenda beera omulundi gwabwe ogw'omusanvu, and this time around they are trying to see how they can Uganda begasse batya to better the lives of fellow Ugandans, to become one unit, to become a chain that supports each other. Balabike nga Uganda buli part gyalimu mu nsi thriving. I will give you an example of Nigerians. Nebogende Vietnam, okimanyi aba Nigeria gye bali ate nga bali okay, nga bemanyi nebogenda nebojja wano e Uganda by the way obasanga ku Salama Road nga bakoze akakuukulu kaabwe. So it is through such conversions that we get disciplines that help us become better people. Yeah. Abantu basinga bafulumako ne bagenda ebweru Bulaya, Bulaya. Abamu tebadda mwe mwinamu ekirowoozo ky'obutadda mutandikirawo mweyongerere. Tugende ku kyayi. I have a company, I have businesses here, man. I am the most celebrated radio presenter according to Ipsos. Number 1. Which means ndi bulungi wano eno. Nina company kola obulangu, Confix Agency, which is doing okay. Nina tours and travel. Abantu tubatwala e Dubai ne tubatwala all over Uganda and other parts of the world. Kati ebiwenva wano mbirekera hani. Abantu bange ab'oku radio ne TV mbaagala, nyina show yange ya YouTube mugimanyi Deep Talk. Omusajja yavuddeyo n'agamba mbu oba n'agamba kyawo. Oddawo wennyini. Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba mbu nno olina ekibuuzo kyamubuuza ekyamunyiga wamugamba teyasoma. No, such mugamba. Actually that very specific interview, nabuuza Palaso. Nemubuuza nakozesa ebigambo bino wammanga. Osobola okugenda n'obira ne ngamba respectfully, because I was conscious about the question I was going to ask. Nembuuza ekibuuzo nti mukwata mutya omuntu ataasoma ne mumuwa federation agikulembere. Even before those words left my mouth, I knew they would hurt Kenzo. But I have to be able to separate friendship and emotions from the job. Nkola show sinze yekwatira camera. Sinze yekwatira omuzindaalo. There's a team that etegeka n'ebibuuzo ebyo for the show to become the best show that you see. Kati nze nga Henry bwe baba bampadde ekibuuzo ekyo sina right ekijjako. You understand? And at the end of the day also facts are facts. Omuntu avayo n'agamba Henry oyina dread naye ekiwalaata tukiraba kijja kati ate munyigire. You understand? So at the end of the day facts are facts, but out of professionalism and courtesy kyova olaba n'omukulu Palaso we nali ntudde naye namugamba respectfully. Naye era munaye ebyokunyiga tebibulamu. But we talked about it actually because namusaba a Deep Talk. Nangamba ekintu kye kimu. Nangamba onsaba otya Deep Talk ate wobanga ogamba nti saasoma. So on behalf of the station, the show, nze nga face waayo, nze abagenda okubwa emigo from Eddy Kenzo because ebigambo byava mu nze. But then at the end of the day ebibuuzo ebimu birina okubuuzibwa. If I wake up and I have an interview with Museveni, or if I have an interview with any big person, ekibuuzo ekirina obuuzibwa professionally mba nyina okukola ki. Even if it's my mother, mba nyina okukibuuza because it is what the show demands. Yeah. Gwenga Mr. Henry wajjusa okudda mu kwati wali nnyo interview one. Bino bitandika okuvaayo okyejjusa? No, my agency, the slogan engombo kwentambulira is building legacies. I want you to do this olwaleero oba olaba video eno. Teekamu radio and wisdom ku YouTube. Ng'ogyeko ennyimba ze baayimba ne video ze baakola. Teekamu radio and wisdom. Olaba obujja balabako nga bayimba nga sound mulungi. Ng'ebivulu bino bye tutegeka because they were great people but they did not document themselves. You understand? There are very many people out there abayina minds ennungi
nenga because haso yamusula mu kuyimba oba politics because sikola bayimbi bokka ng'ensi temanyi kye balowooza na bibakwatako because the media in Uganda is set in such a way that amawulire amabi ge gatunda yakubye oli yavumye oli ono yakyaye oli ebyo bye bitunda teri amanyi nti Carol Kasita yali yavaako ko mu music nti yasoma business oba biki nti yavaako ko mu ssomero tebamanyi ssente ezasooka okuyimba gye zaava teri amanyi lwaki Elijah Kitaka ayambala nga bw'ayambala buli bwe tumulaba buli omu amusalako mugambo. All that is information that is portrayed on my show. Now me, I'm a journalist, I'm a creative who is not going to end in Uganda. I need to set my bar so high so that tomorrow when you see me ku BBC or CNN kyenkola nga mukyekakasa okitegeera. How many people do we have that have left this country never again to call it? So if I don't set my bar so high, who is going to do it? Besides that, why does Oprah have a beautiful show when you don't have such a show here? Why does Steve Harvey have a good show? Kamera teziriwo, emizindalo tegiriwo, tulabika bubi, oluzungu tetulumanyi. So why not? Abantu abasinga naddala abayimbi bagamba otuuka mu dipto okuba nnyo olemezaamu okuba emisumaaliyo n'ebigambo by'obakoona wena information gy'oyagala oyagala trending abo tobabalira. The reason why abantu ba opening up to me is because abasinga bakyali bange professionally, because ate saagala oli afuuke kyali wange nnyo nnyo asukkewo. That's the reason why they open up to me. Ate bagenda okujja ku sheeyo nga mbateekateese bulungi. Woba olina ekintu ky'ombuuza ne nkikuddamu nga sikumanyi mba nja kwerekamu mba ngenda kiyisa kungulu. You understand? Naye oba olina ekintu ky'obuulira kyaliiwo omubuulira n'omutima gumu. That's what I do. Ate teri gwe nkaka kwogera, buli omu ayogera ekintu ng'akimanyi. For instance, abantu abavuddeyo, let me give you an example of Pinky. How many people knew her story? Batini bati bamanyi nti bamuwambako ng'ali mu buwambe mu bufumbo. Sometimes abantu tubalaba bulabi awo mu nnyimba, social media, naye ne tutamanya bibakwatako. And by the way, deep talk si abayimbi bokka ne politicians. You don't know what an MP goes through. You don't know who abantu abakutte sente ne baziteekayo nga baagala bayitemu ne batayitamu. You don't know how many people have been intimidated out there. So that's why the show is unique. Yeah. Ebintu ne batandise okutambula. Eddy Kenzo wayogeddeko naye gwe nga gw'omuntu. No, nayogerako naye dda. Yajja ku Big Bang. N'aŋŋamba. Actually, we were supposed to shoot like the next Friday. Manager we Fabu n'agamba omukulu kyagitegeddeko naye abadde asaba kwogeramu naawe. So we yava mu Big Bang. Bansaba mulindeko. Me and Eddie have known each other for a while. Show sookera ddala gye nashootinga ne Prima nagikolera ku Big Talent. It was called the Talk with Prima and Mr. Henry. Twamusaba ekifo n'akimpa. Martin Beta, we are in talks. Eddie muntu w'abantu, yeah? Everyone knows that. So the reason why yakyogerako nti, actually these were his words. Teyandibadde gwe mmanyi okitegeera avaayo n'ayogera ekintu bwe kityo bwe nkeera enkya nga nze DPC nga ndi on another level in life nojja ng'oli kyali wange ng'okoze omusango ate nkusonyiwe mbu lwakuba nkumanyi waaba agenda kuyimba andoozaako. You understand my point? He's doing his job. I'm also doing my job. Ebintu ebimu biba biruma oba tolina kyakikolera, but a job is a job. But the Eddie I know ekintu aba akyogeddeko aba akimaze. But I was surprised nti yakikomezaawo kyamuluma. But professionally and respectfully ekibuuzo nakibuuza not out of my own personal interest. Show si yange. I'm the host of the show, but it's not my show. Yes, I post it on the YouTube, but it is content by Galaxy TV as well. So, what you saw was no. How professional would I be? Singa sikibuuza.
You start failing in your career if you fear taking risks. Yes, nga bwe nkugambye nali nkimanyi nti kigenda luma naye oba olina okukibuuza. Olina w'ogambye nti respectfully okibuuza. Naye ate mu njogera yo n'ogamba nti bwe bakugamba nti omeze ekiwalaata kituufu nga kizze. Okitegeera? Oba tolina kunyiiga. Ky'otegeeza n'ogamba nti nno. If I stood and said nga nsazeeko ne ŋŋamba oyo muntu musiru. You understand? Ekyo kintu kiba kyanjawulo. Ne bwe mbuuza ne ŋŋamba nti mufuna mutya, like the way I said it, saagala kukiddamu because that will mean something else. Mba nkola mulimu gwange nange. Okitegeera? What you're trying to ask is not something I can answer because education in different levels. Education is enlightenment. If I enlighten you about something, bankusomeseza okusoma si kwe kutuula mu kibiina kwokka. I don't believe there's anyone with better knowledge about music, promotion, singing, more than Eddie. Why? Yeka ina Grammy nominee wane. Aina BET. He has more fans abroad than here. Okitegeera. So which means aba ina kyabasingako abalala mu industry. That is also enlightenment in music. Education si wa mu kibiina kyokka. Omuntu ali yayinza okugamba n'ogambye n'ebigambo kati by'oyogera oli kwetondera Eddy Kenzo ku kyewayogera. As a person, I apologize to him yengaye. When I had a one-on-one with him. You know musajja muwanvu nnyo yayimirira nange nali ŋŋamba oba agenda kumpisaamu ng'oluyi. But man to man, kiringa. The problem is, I don't know how to explain it to you. Kiringa gwe nga nkumanyi ng'oli munnamawulire nga nabbye essimu, for example, n'onkuba ne ŋŋamba naye naawe ammanyi, oba nga bampayiriza nti nzibye essimu, naye naawe ammanyi wandibyogedde. So I think that's why it hurt deep. But if I start apologizing to everyone, ate kati mba ngenda kwetondera buli omu. Professionally kati ate lwaki mba nejjusa? Nasalawo okukola omulimu ogwo because ngusobola. The reason lwaki sheri bwetyo is because it's the way it's supposed to be. If tables turned around, naye nga yali mu ntebe yange aba asobola okubuuza ekibuuzo ekyo. Ate ye wandisanze nga yandinyiiziza maybe abantu bangi okusinga nze benyiiziza. But I try as much as possible to be professional. No, I said sorry to him. We ayogera nange ku Galaxy. Maybe eyo show nayo yadda nga tetunaba kwogera. But nothing is in bad faith.